ono mwami yesimbe kuba president wa umma okuba muvubuka njagala bana okuba muvubuka si buteesobola umma yabavubuka yesawa abatata baffe bamama baffe mutuleke tubaweerezeeko si mu bubi naye mutuleke kuba mutuweereze ebbanga ddene kinnuma nnyo okuvaayo nga nze mutabani wonziza ate nonneesimba ono bamuyita sobe president nze bampita jjajjagalo bwowamagirita general secretary wa wuma empya okuba muvubuka kampe message omuntu aneesimbyeko madamu Fina Masanyalaze nkulabye kuva mu pitu ng'oyimba buli kyaweepanka bampasudde ono gwe nafuna akufuludde buli kyaweepanka nzize mpeereze abayimbi abato ba raising star babadde tebalina ddoboozi kuwuma naye wemba nga nfunye omukisa gwa kansala waffe n'atuwa platform kansala musisinkanya abantu bangi nnyo nze president kyamadero sifiri tumumanyi empapula twazifunye ziizo baade bagamba nti empapula tetuziina yino Uma Uganda Musician Association Junju Ismaili ni musajja mulangira jajjagalaba abansayiningiddeko ndowooza olaba wire mukalya abasajja abakulu erinnya olirabye mukulu chairman badde nsabako tuwadde omukisa ntegeeza abavubuka mukulu chairman katuwadde omukisa kubanga batini nnyo abagaba emikisa era tweyanziza nnyo singa kibadde kisoboka twandifukamidde katonda yeka yagenda okusasula katutegeeza abavubuka nti bamama baffe basindi basofi nantongo batandise obbakuba temubaddamu bubi kubanga oli maama wo akatalekeka nganze general secretary omupya owa wuma empya kyenasazeewo madamu Fina Masanyalaze wenkuwangula ngenda kuwa owa vice obenga ompa ku magezi nga gwabaddeyo okuva emabega nange kambategeeze kyange nawulidde nti ajali sofi nantongo agenda kwesimbawo ne sindi nga nze nasooka naye mbasuubiza kino nga ndi ne chairman wange ampadde omukisa ntegeeze nsi kumwenna aba sindi sofi nantongo tewali gwe ngenda waako yadde ekifo n'eki muddeko ebbali tubaweerezeeko nagenza otuuka kuwuma nga kale omugenzi moze rediyo ekyasinza okunuma tewali kiraga nti oba rediyo yali wakabi kale waikibende yakavaamu wogenda kuwuma oyinza oba olowooza ki nze lwe natuuka kuwuma natuukayo nendaba nga tewali opponent w'amaanyi asobola kunsinga nenkwata ssente zange nensasula sindi era nasasudde ssente z'ekiwumbe batandise okukikolako ate ngenda okukeera enkya ku makya nga nze okwesimba ku mutabani muswaziza music industry ofiisi ennamba eyawuma nebulako akadomola k'amazzi ag'okunywa kale mwandifumbye mafumbe wakiri mwali tuwaddeako ekikumi netumanya nti tetusobola okuba nga tunywa nga tutuuse mu kaseera ediraava official badagasi babayise ku interview tukoze interview ezenjawulo naye tebasobola tuwa opportunity waliwo ne TV ze kati mukulu kansala before nga sinasaba mukulu kansala chairman DJ Jacob Omutuuze DJ Jacob Omutuuze mu bulamu bw'ensi muno ntambudde mbadde mu ki naye sisinkana nk'omusajja w'amaanyi nampa omukisa okutegeeza abavubuka oba eggwanga nti nange nsobola nti omuvubuka okuba omuvubuka si buteesobola era before nga sinasaba bali nina kusooka kwebaza ggwa mpadde omukisa lekansabe omukulu Kafuko Peter Wanikati nkusaba kusabula olete kufa abavubuka owulye ku birowoozo byaffe wabula sigamba mbu olwokuba oli muvubuka bugonayo okusobola okufuga sindi kati ogamba kale kangeze nze kamiliyoni nasobola omugamba nti banaye kamiliyoni kino naye olwokuba ekitiibwa kyemuwa nyina muweereza tetwetaaga kufugibwa kati nze ngenda oweereza kubanga mbawa ekitiibwa nganze Edlove Mamizi Boy Shami ndi mulaavu manager campaign wa Jajagalaba ayini kusiima mbasaba baganda bange muwume empya tugenda kukola ebintu ebyenjawulo bembadde temusuubira Jajagalaba ye muntu agenda okujja ng'agenda kuyita omwana w'eruweero ayite ow'emasaka ow'emubende ow'embalala jinja mbaale wonna wana Fort Potro nga bagenda kutuukirira ono basobole okuyisaawo eddoboozi lyabwe bakola ennyimba zaabwe ne zibeera eyo nga n'oddukuba ku TV bamala kujjako sena ate ne batalukuba tubikooye tweyanziza LC Firi chairman Jacob Omutuuze we baleetwa platform abamu batumye platform olw'okuba twogera amazima abanange Douglas DJ Roger mutuwe platform MC Card simujja naffe ssebo tulina eddoboozi
mutegeeze ensi nti n'abavubuka gye bali. Waliyo Selector William. Selector William zinkuwulire ate muwuliranga nnyo. Abike mwenna mutuwe. Musawo Tinta abasajja ng'abo mutuwe omukisa. Muleme kuba nti olw'okuba nti oba mulowooza ensi tetumanyi. Waliyo bangi nnyo. Kola bwoti nfukamidde taata. Tubeegayirire bakama baffe. Tukooye okukwata ennyimba zaffe ne tuziteeka ku social media ne zikoma bukomi mu 100 top songs ne zigenda mu 25 oba mu 20 ne mutazikubako ku radio ne mutusaba busabi ne sente zaffe ne tuzibaweereza ne mutatukuba. Mamizi Boy Love Official tubeegayirire. Tukakanemu fenna. Tusinzidde kweno live y'omukulu kansala chairman kananga abavubuka balagama vivi bayizogamba tuli bampi bumpi bayizoga tuli bampi si bumpi eyo mutwe platform nsewe ebituluma ngafa abavubuka muwume empya nga zekiri bagenero secretary muwume empya madensa batusirike soka tusabe kimu Selector William sebo totoka totwekweka tukulabye bakama baffe muleke gamba nti oba tweweebudde naye naffe tulina ennaku yaffe ku mitima ngaffe tukoyo bonaabonera obwereere ne tunyiya amabuloka ne tubakuba ne tunoonya sente eziteekanaye wetunyenye emiyembe DJ Jacob nga atwadde omukisa tutegeeze eggwanga musoke mugambe nti okuba omuvubuka si buteesobola muma bannange nga tusinzidde wano nze president nga nine sekutale wange mbategeeza abavubuka bali eyo mbasaba twafunye badikiteta be batya be bamama baffe batandise otusindikira abatuvuma naffe tere tuvume bavumaganye ekifaananyi mama wovuganyiza omwana tolaba nti olutalo luba lususe